ino wakuba nnyingi kakati ando babe simu kye nakola ewa bintu ebibula kati nakola nabiteeka mu kasabo kange aka documents kano kenteeka muno kati bwe mbiteekamu ne mbaako ebbaafu mwe nakasuula ate ndowooza ne mmala ne nkwata ebbaafu yo ne ngiteeka mu mmotoka kati ne mmalako olunaku kulamba kutegula bintu bikola ki kati ndowooza jjo akawungezi lwe nazeemu okulaba ku ssimu kati kambuuze lwe nazeemu okulaba ku ssimu wano we natuuse wano ate waliwo omukyala gwe bampadde essimu alina okunyambako okusiimuula okukola ki ate alina abaana asiimula bakaana bwe kakaaba neno n'ebintu by'okuzaala nabyo kambuuze biri stressing nze kakati nze abadde naawe okumala emyaka 2 nkolanga ali mu bulamu bwo of course girlfriend naye kibadde nkyakunyumiza okolanga girlfriend naye kibadde nkyakunyumiza omumanyi mukazi yasiimudde ennyumba ey'ebisenge 3 yagisiimulidde almost olunaku lulamba eno mansi almost twagimazeeko essaawa nnamba aba yakasiimula ebyani alina obikola of course oyo mukazi gwe nafunye banaye yantawanyiza nnyo kati ate bano bagayi b'ekitanda nabo ate bwe bamaze okidelivaringa ate simala ne bagenda nga balinayo badduka nabo okujja wano nawo ne twala bbanga ddene okuddamu okukimpangira osenguka otya nga nze goyita girlfriend simanyi era wenayo tokwata masimu kwekwata ebintu ngende we tubadde tubeera abakazi bantunuulidde naswadde ndowooza oba oyinawo nze nno n'omutima bino bye tuba tulowolereza abasajja ndowooza oba wakyazizza ndowooza oba kiŋŋamba kanzije wazeeri kale ne omuntu waba takutte essimu alakanako nakagamba omuntu waba takutte essimu olinda n'amala okurespondinga kati wabanga bwawabadde ofunye ekizibu ndowooza oba ofunye obuzibu oba waliwo ekiguddeko kwekwata emigugu gyange nga wiikendi bwenkola nojja nenzija n'okongobala kakiraga era omukyala yaŋŋambye owaayi konze bannange naali bulungi nti teyawuta tokimanyi nenswala neneebuzaabuzawo ne nga baneneerabidde enkomyewo we tubadde tubeera naswadde nnyo mu bantu olina oswala kalalyera ensobi gyewakoze nze mukazi wo mbeera ntyanga girlfriend byawukana bitya omukazi gwoba owasizza girlfriend waliwo fiance awo then wife kati mu Luganda girlfriend yani muninkiniwo ekiki aba muninkini wange muninkini kitegeeza ki girlfriend naye okoleke kale eki ekyessimu onansaasira saaganye buganye era ndoza singa akubinga nessimu nadde nja kukola ki nja kukugamba nedda naye okusanguka tekwaguddeko bugwi of course obadde okirina mu plan n'ennyumba olaba wanoonya n'ennyumba n'ogifuna n'otaŋŋamba ennyumba nagibuukinga bagikola nina mukwano gwange yajja wano nga alina matiyo gwali mu kudelivaringa nindaba ennyumba ebisenge nga birungi ne mugamba nsotekako sente so weyawedde nga nina okukola okumuvinga in yakyoba nti byantanyiza nnyo ebyokulongosebwa amadde mulimu kukola ebintu ebimu byetaaga okujjamu okukuuta okujwamu so kwekujja wano naye kiri kyo kibi bambi kirabi kinenge gyekitufaananyamu ng'abatakwatagana ekyokgenda ku kifo sorry nati lwakuba naye wabadde olina okubira omuntu essimu nga takwata kati wabanga ofunye obuzibu babajja kukukubira kubeera oyinza osanga ngaoli omu ku bantu abasinga okujja ewaka era wembanga nfunye obuzibu bajja kukukubira naye kale ekyo tuvuddeyo naye kati kino ekyokusenguka of course nakirina mu pulaani nga njagala funa notuuka noplaninga noexecutinga nga nze simanyi era neweeri we nnali era nawansangawo nati nakusangawo naye era wanfuna obeeraawo kinene nnyo kyewakoze oyagala kunsingisa musanvu naye kirala ate njagala kusurprising kubanga omuntu adde mu lumuzi 2 okusenkana agenda mu nyumba eya lumuzi 3 kinenemu so naye njagala kusurprisinga nzije olabe ekifo kyembeeramu nga kinene olabe ekikomera kyenzizeemu ekyenjawulo notuuka n'ogwirana n'emirimu nga wendi
noyita n'abakyala basiimula abo kati nze aba alina obba contacting nga tolina kwogera n'abakyala era alina saagala obonebone nnyo manyi saa nnyo omukazi kubonaabona nnyo mu bulamu bwange akazi saagala nnyo omukazi wange kubeera ng'akola ki ng'abonaabona nnyo nagambye bekambikola ki si kyotegeeza owulira nze kati gwe mpulira nga nninga akutegedde owulira toyagala nkwatagane ku kintu kyonna kyonna nninga akwesibako kyesaagala kati kambuuze mamala kwagwa njagala nkozesa emirimu ndete n'enkweyase gwe mbuulira nze ngambe sijja sobola zaasa ate nange nakyo ndaba kingamba nti otajja sobola kikola nifuna abantu bakikola era nga kyenjagala ojje nga setup emaze okuggwa kugambe talalala surprise ate n'ekirala bw'otasobolera kujja n'okwoza ngoye za weekend wangamba mala kujjamu okwoza engoye za weekend akola mirimu gy'abakyala nga gwe kenyini ongambye ndi muninkiniwo lwaki kati nkola wife duties noŋŋamba wano tofumba tulya mu restaurant era kyetukola buli weekend kati ekibuuzo privilege y'okukuleka ate nze gye nkusituza ebintu nga lwaki nkikola ekikolo si kusitula bintu point ennene eri n'osenguka n'otaŋŋamba andi era n'ekyo nakyo kyabakazi kyabafumbo omuntu gw'owasizza gw'obuulire ku bizibu byo nti wano nvuddewo ŋŋenda walala onowampasa oba togenda kumpasa katandika debate kati ate debate eba ekyuse kubanga no byebyo ebintu era olugendo omuntu akulaga nti ali involved mu plan ze agambako kinaku updatinga kiri ako naye gwe munayo okola bibyo olinga ali single anti era lugendo olumu oli najja n'akuyambako n'akwolezaako n'aggololera n'akufumbira kamere era ebintu byolaba abantu bakola ki abalina essubi ly'okwewasa kati ompanishinga asikupanishinga naye just nange saagala kukozesa nnyo bintu by'otayagala kati kasita ennyumba nnene should I move in wagamba mpumala kujja wammwe anti njira mbeera wano nga bweyoteekateka okujja ewaka sikyabuvunanyizibwa omukazi omulungi nga ggwe tusigaye ku kigambo kyaffe waŋŋamba okubaako kyokola mala kujja wammwe era ndi mu kunoonya ssente naye olayika olina omukazi gw'oyagala owasa ate nandikuleese wano nze yakulemeddeko ate towandeseeyo eri gye tulade kunnemera kunkugaba essimu yino kituufu misikolo wazinkubidde nadde siina ssimu nadde sigirina ge mazima nadde sigirina era singa wankwira essimu nandibadde nkugamba nti lindako maliriza wano ngenda kukulagira omaliriza okukola ki okusetinga kuba nadde njagala ojja ono osange ekifunga kirabika bulungi nga kikwefaananidde bulungi andi nze nina entebe zange wenjagala nziteeke kale ekitanda gye wakitunuza saayagaddewo tulaba nga weetuma byotannatuuka kukola I'm part of your life bino ebitu nina okumanya ti TV njagala nga etunudde wano entebe zange nga zitunudde wano buli kimu nange na pulaani yange kyusa kati entebe zo zikyuse ffe twazisadde si walungi zikyuse ekitanda badde oyagala kino kitunule ku ddinisa oyagala funa ku fresh air tugenda kikyusa maama ki ekira kyoyagala tukyuse byebyo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama